mulokole nkwegayiridde tovanga emabega wa Yesu nodde emabega w'abagwagwa beyita bakulira obulokole, kubanga balina ennaku ebamala. Buli atamanyi gy'alaga takolera Katonda, buli atamanyi kye bamuyitira takolera Katonda, buli atategeera kifo kye mu mubiri gwa Kristo guno, buli atategeera kyateekwa kukolamu, ekyo kyoli kifa. Omusumba Aloysius Bugingo avuddeyo nno n'agenda mu maaso n'okubeera nga abuukira kwoteeka okugenda mu maaso n'okubeera nga ayisaamu oyo nno akulira eddiini ey'abakkiriza naddala abalokole Dr. Pr Sserwada. Ekyo nno buli omu akimanyi nti yakulira enzikiriza ya Born Again Faith wano eno mu ggwanga Uganda. Ono nno agambye si baakubaleetako lusiddi kugenda mu maaso nakubeera nga babaregulatinga. Jjukira agamu ku amateeka agabaregulatinga kwe kuli n'amateeka agafuga obufumbo ng'ate ng'empagi y'obufumbo Bugingo ye yagimenya dda. Kaakati wano wennyini wenjagala tugende mu maaso n'okubeera nga tutandikira okubeera nga ensonga zino tuzimmulula mpola mpola. Beyond the newsroom nzikiriza nkutegeeze nti Sheikh Ashraf Demo omusomi w'edduwa yatuteekamu ensimbi mukubireko ku simu ensimbi y'okumi ate nno tutambuza ensonga higher level. Bagamba nti genda wali eri mu bitundu ebimanyikiddwa ng'ebya Fort Potro ng'ennaku z'omwezi lumu paka nga 3 June omwaka guno gwennyini. Mulokole nkwegayiridde tovanga emabega wa Yesu nodde emabega w'abagwagwa beyita bakulira obulokole, kubanga balina ennaku ebamala. Twayitibwa kugoberera ye, tetwayitibwa kwegoberera. Kiwandiike, we were called to follow Christ, not to follow us. Bino ebigambo binyiiza kubanga bye by'amazima. Era abo abaagala otukulira buli kaseera beekobaana n'abalabe ba Kristo bayise zipolise, baleeta zipolise nga polise kye bazireetera baagala batugatte wamu batuteeke mu nkwawa zaabwe mbu be baturegulatinga. How can you regulate my faith? Nga bwe wafunye amaanyi ago noonya abatemu bonna obatugire mu nsi, kubanga weefudde kati akebera emitima naawe olemeddwa okweregulatinga. Mweno video njagala munzikirize ngende maaso n'okubeera nga nkozesa authorities ezimu nga ziri ethical, endala nga ziri biblical, then endala nga zo mwattu zikontanira ddala oba nga zi mu layini y'emu n'amateeka. Omusumba Aloysius Bugingo avaayo agamba nti naawe aleeta zi regulations olemereddwa okweregulatinga. Njagala ffenna tujjukire era tukimanye nti Aloysius Bugingo mutabani w'omusumba Sserwada ow'omwoyo. Bayibuli egamba nti tokomanga ku oyo Katonda gwafuseeko amafuta, ate era Bayibuli negamba nti teri bukulembeze butava eri Katonda. Kakati nkusaba wamma olabeka video kano then tweyongereyo mpola mpola. It is a fact that 85.3% of our population is Christian. Fact. Na era it is also another fact nti atebe batalina nkola nungamu ku bufumbo bwabwe. Ekyo kitegeeza there is a deliberate plan okuttata n'obufumbo bw'abakristaayo n'abakristu mukigenderera, kubanga mumanyi nti ebirala byonna byasasambuka dda. Omuntu mbusiraamu asobola okuwasa ku makyo lweggulo n'atalaka, tekirina gwe kinyiiza kubanga ne mu ddiini yaabwe kikkirizibwa. Kati tuwulirayo amaloboozi agagamba nti mu Bayibuli omwo omuntu takakibwa kuwasa mukazi omu, ng'aboogera balina n'amannya agamu makristaayo. Ekitegeeza kati mutandise okubojjogola obufumbo bwa Christianity nga mugenderera. Tusaba etteeka liyisibwe mangu. Abaganda baalugera nti ewali omukka tewabula muliro. Oyinza okugenda maaso n'okwebuuza naye nga ddala lwaki Aloysius Bugingo agenda maaso n'okubeera nga alumba abantu ab'enjawulo. Ku luno nno yalumbye omusumba Sserwada ng'ono nno yamufuula nkoko baana mugenda maaso n'okubeera ng'amuvuma kubanga atutte ebbanga ddene ng'amuweebuula ate nga ye kitaawe ow'omwoyo. Kale nno ne Bayibuli ekyogerako ng'omwana aweebwa omukisa okuva eri bakadde be, naye simanyi oba ye afuna mukisa.
Kakati nno nkusaba ogende maaso n'okubeera nga olaba vidiyo eno nga sinnabagenda maaso nakubeera nga mmalayo ate kuwa bya bugingo. Noonya kye baakuyitira okukola okikole otuukirize papasi za Katonda ku bulamu bwo. Emyaka gyonna gy'oyagala girimu ebyo bye baakutuma okukola. Zabuli 49 olunyiriri lwa 20 keberawo. Omuntu alina ekitiibwa n'atategeera alinga ensolo ezizikirira. Omanye ensolo erowooza nti bagiwadde lifuti etuula ku mmotoka nerowooza nti ezisigadde wansi nsiru. Kumbe bagitadde ku mmotoka ku loole bagitwale mu lufula. Ezasigadde eri ne ziwona eno eyalinye efuta nerowooza nti egenda kuwuuta efuta esibira kaleerwe. Nabadde ndaba ebifaananyi ebiyitingana ku social media bwe nsirika ne Katonda asalira omusango nga bwe twali tumanyi nti balokole nabo tibakyamanyi kye bali. Bambadde nga abangerikani ate si bangerikani, balinga abakatoliki ate si bakatoliki, balina emisaalaba egireebeeta ate nga si bakatoliki. Baawula abantu beeyawula bokka. Ebitiibwa kye bibakola bayita mu bibuga nga Yesu bwe yayita mu Yerusaalemi nga babayimba, ne bayita mu bibuga ne bayingira amakanisa agali mu innocent souls ezakkiriza Yesu okuzirokola, ne baleeta ekintu kyekimu n'ekyo kye badduka eri. Oyo nno ye Aloysius Bugingo. Jjukira nti bino tebyakatandika kati wabula ne mwaka gwa 2022 nabyo byaliwo bwe bityo bizze bitambula okuviira ddala mu ntandikwa ya Bugingo ng'akyali ku Bati Valley. Kale nze nno ngenda maaso n'okubeera nga mmetondera nga mbagamba nti siriiwo kulwana lutalo lwa muntu oba kubeerako nagwe nwanagera naye, wabula okubaleetera mwenga mmwe ne muzuula amazima. Ebisingawo mwe mmanyi mu comment section awo woba oteeka ensonga yagala olanga naffe. Simu yaffe weri ku screen esembe ya 5 nkubiraako tukwasaganye business mpola mpola. Eyo nno higher level 21 travel agency bagamba balina trip paka Fort Potro ng'ennaku z'omwezi lumu paka olwokusatu. Kambasabira omukisa gw'amagezi. Katonda omulamu, nsabira abasajja bano n'abakazi bano nga nange era bwe nneesabira, kubanga Petero yagamba nti ezaabu ne ffeeza nze sirina, naye kye nnina kye nkuwa. In principle omuntu ayinza gaba kyatalina. Toyinza kusabira abantu bagezi nga gwe weebuuka mugo. Tosobola kusabira abantu bugagga nga gwe tobulina. Toyinza kutwala abantu gy'otogendanga. Olunaku lwa leero mu linnya lya Yesu kuba kifuuse ensonga nkulu. Tusaba amagezi. Okusookera ddala amagezi ku level ey'abakkiriza. Twambale omwoyo gw'omukazi gwe bayita Abigayiri. Alina amagezi okusinga bba. Omwoyo gwe ogumanyi okuteesa ne gutaasa omuntu olutalo lwe yaliyingiddemu. Era tuwakanya obusiru obwali mu Nabali, obutamanya byakwogera oba byakukola mu kiseera kyabyo. Ogwo omwoyo nagwo tuguwakanya ne tuyita amagezi okutuula mu mitima gyaffe ne ku mutwe gwaffe. Nga bwe tugenda okusuubula tuvaayo na bugagga, bwe tugenda okukola tudda na bugagga, nga buli we tulinnya ekigere tutwalawo. Tetutwala lwakuba tuli b'amaanyi, tutwale nga kuba tuli bagezi. Abaana baffe babeere n'amagezi mu bye bakola. Careers ze basalawo okukola ne bye bayiga okusoma mu universities ne colleges ez'enjawulo zibeere za kubagasa mu mulembe gwabwe ate n'ogwo oguliddako. Njogedde amagezi agava mu ggulu, kubanga Bayibuli egamba nti agogo agava mu nsula ey'eggulu ga Katonda, kubanga eriyo amagezi agava mu kinnya aga Setaani. Ate amagezi g'abantu Bayibuli egambye nti butaliimu. Tusabye amagezi agava mu ggulu agawaguza, aga qualifying abantu okubeera ab'amakulu,
ne bayigiriza bannaabwe ne bawonya ensi zaabwe ne bayamba abalala okukulaakulana ne bagenda mu maaso. Tutwala amafuta ag'amagezi kati mu linnya lya Yesu. Kale bigambo bya Dr. mubiwulidde Ndalozias Bugingo. Kansabe munzikirize mbasiibulire wano okujjako kambalekera ono full figure naye mulabe ebibye engeri gyayisizaamuko Principal Gali akumata kumira mpeera mubere bulungi banywanyi mweraba ku baana baaliitanga bwakogga bwami bwana bwala buto buli awo ani liita Nabukenya yafa kitalo nnyo bambi kitalo nnyo kati niza lali mukwano gwange yannuma nkyogeza ku bwanti nalumwa sikyogera mu bubi ne Kyagulanyi yagenzeyo ku malalo n'abalabako kyemudde nga nti Kyagulanyi bali kugendayo saawa eno Kyagulanyi yazuukuse namaleko ng'agenze ne kukomera mbu alaba ku basibe nebbanga lonna nali babaddeyo mbadde ndaba nga yitagenda ate nagamba ate baŋŋaanya obbalaba nenjukira nti ne bali batesaganya okutaba Pr Sserwada wayomba nnyina n'obakyawe era tewaba muyitingako waba miitinga luvannyuma nnyo mu buswavusavu obw'ekitalo ebintu byo tetubyogera nti tetukwagala Kyagulanyi tukwagala era njagala bawagizi bakimanye nti tukwagala tetulina kye twogeza butakwagala naye oteekawo embeera ereetera okwogerako kyo kiba kiriwo gwe kennyini wayomba nga batadde Pr Sserwada na naani nga gavumenti ebateete baba batabbeeyo awulira muganda wange mu public yensi yonna ekiraba abasaba bano bukyanga babakwata tetukulabangako ng'oparticipate nze mu kintu kyonna kyonna tulabayo balooya bamama ababaka ababaani mpozi ne Bassenyonyi n'oyo omusajja simanyi yaani oyo wamwe simanyi secretary general oyo simanyi ani simbadde sikulabangako munnaye ku makomera kati nalabye ogenda kukomera nonga nti bakugaanya owulira twamawulire twagayiseeko newaliwo daily monitor atuuse Samira babadde bakolaki nambooza n'abatunuulira bw'ati abadde bakola physicals kubanga ne banazita twagenda kukyusa ndowooza y'abaana Uganda basigaddeyo okitegeera ne banakutta ne batoono omulala agenda kujja ate ayogere ku nsonga emu ng'agiyimiriddeko so tulina okulemera ku mazima nga tugayimiriddeko ate nze nnyongera okukunga abakyala monna gye muli mu ggwanga lyonna bananga abakyala muveeyo abakyala singa fena tukuŋŋaana awamu tusobola okutwala Bosco wadde okimanyi ekyo wetukuŋŋaanako abakyala tusobola okutwala Bosco yakyogerako dda nga twakuŋŋaanye tumutwala talinnya so abakyala bannange bwenamba yitanze sitya omukyala tutayo duwangula era tulina okwambala engule naawe oyo ye mugenzi Rita Nabukenya then ndooza ne full figure mumufunye mubeere bulungi mweraba ayisa basajja kabaka wangaala